onansonyiwa obbutika amatama nga nnyinimu abbenva nansi naye amasiima gali nti nnoonya kyakugamba. Omanyi obulungi bwakusukka olinga nswa n'atalya mutima aguliira mu yo. Buli lwe nkutunuulira ndabira ddala nga kusya Katonda nali neetaaga ggwe. Onsonyiwanga wonna bwe ndibanga nkusobezza. Amasiima gali nti Sharifa ne Suma tulina kuba ffembi. Kakibeki b'ebigambo bo bajja kwogera naye manyi lwaki mbasekerera, kubanga amasiima gali nti mukwano gwo awulira ekyo kyoyogedde, kyokka ate best friend wo awulira ekyo kyotayogedde. Nze ne bw'otayogera manya bumanya nti kati nansi alabika si musanyufu. Nze ne bw'osirika manya bumanya nti kati kino kyeyeetaaga, kubanga bwe kuba kukusoma amazima gali nti nakusoma nakutuula n'ebigezo nabiyita. Nze seetaaga kumpabula ku kikwatagana naawe. Nze siina muntu asobola kuŋŋamba nti oba osanga onyiigidde. Bwe kituufu kiri nti ne bw'oba toyogedde nsobola okugeza kutegeera nti kamama kati kaliwe kati nansi kati yeetaaga kino oba nansi ali bw'ati. Naye nga ky'oba omanya kyonna mu byonna nkwagaliza kisinga munnange. Nkimanyi bijja kusoba naye wonna we ndibanga nsobezza jangu tutuule. Kyemmanyi terikisobola gaana bwe tutuula ne tuteesa. Kyemmanyi terikisobola gaana nga tutudde nze naawe. Kwagalisa amazaalibwa agasinga munnange era nga nkusabira mikisa myereere yonna gy'oba olaze Omukama akuteeremu obwangu. Happy birthday my Bessie Nancy Sharifa okuva ewa Suma. Wow.